Mukwano gwange gwe eyeekuumira ku Yugi Updates nyongera maaso n'okukulamusaako nti kyokola ky'amaanyi nnyo ddala gwe eyeekuumira ku Yugi Updates TV. Muganda wange gwe atanaba kusubscribinga nkugamba genda maaso subscribinge, genda maaso n'okusubscribinga ku eno channel osobole okuba nga ofuna empeereza ennungi gwe munankyukakyuka, osobole okuba nga obunya ekigambo ky'enkyukakyuka mu ggwanga. Muganda wange ekintu kyokka ky'osobola okukolera eggwanga lyo ssaawa zino mu mbeera eno gye tulimu kwe kuba nga osubscribinga ku mikutu nga gino noba nga osobola okuba nga oganya information eno okulanda neba nga etuuka ku buli muntu muganda wange gwali eyo. Naye nga wenjogerera kaweddemu Abedi Bwanika kaweddemu gwe mukwano gwange ali Abedi Bwanika ne munne Joyce Baagala muganda wange kaweddemu. Bino n'ebirala bingi byengenda okuba nga nkuleetera gwe muganda wange, naye tuwerabira ku subscribinga. Sooka osubscribinge gwe mukwano gwange gwampuliriza, towuliriza buwuliriza wabula subscribinga, kubanga tugenda kuba nga tukola follow up ku bintu bino kati ebijja bigwawo ennaku zino. Kati bw'onoba tosubscribinze ate era nga tokoonye mu kade, tegeeza ogenda kuba omiisinga. Nagamba buli w'osubscribinga n'okoona kade kakuyambako okuba nga ofuna notification message bwe tuba tutaddeko information. Kati gwe muganda wange yenna alina okwetegekera follow up eno gyetugenda okukola. Follow up kyeki? Follow up kwe kuwa amawulire ntuddamu ne tugagoberera ne tumanya nti amawulire gano luli twakomyewo tuti nga bakozewo ati kati ate leero kino kyekiguddewo ku mbeera eri okusinziira ku mbeera eri yaliwo kati kyekino ekiriwo tubanga bakuteerako part 2. Kati gwe muganda wange obutasubwa ebyo byonna subscribinga, tugenda kubanga buli kimu tukikuleetera obikoleko follow up bulungi nnyo obeere nga oli updated n'ensonga ezitambula mu ggwanga. Gwe mukwano gwange eyeekuumira ku Yugi Updates. Baganda bange abali emitala w'amayanja nammwe mbaniriza nnyo temuva ku mayengo gano. Baganda bange abali eyo waliyo Nakitende, waliyo Lester, waliyo Morini abatono bensobola okumenyaako. Abasinga nabagamba mujje mu comment section musobole okuba nga nammwe tubategeera engeri yokka gye tusobola okumanyigana. Gwe mukwano gwange ali eyo ebitala w'amawanga yenayina gy'oli oba oli mu ggwanga naawe kennyini ali eyo nga otambuza enjiri y'ekigambo kino ky'oba owulidde n'oyagaliza emikwano gyo n'osharinga n'obagaba subscribing. Ate gwe nkwebazaamu nnyaako ensuso gwe mukwano gwange eyeekuumira ku Yugi Updates TV. Muganda wange kutegeeza tuwerabira ku subscribinga, sharinga, likinga tubeere nga tugenda mu maaso. Olunaku olwabadde lwaggulu President Yoweri Kaguta Museveni we yasinzidde eri ku State House Entebbe n'agamba nti no wabeerewo regime change in parliamentary committees. Muganda wange yagambye nti no wabeerewo regime change era bwenjogerera section ministries nnyingi nnyo ezibadde ezikyusiddwa era line up ngenda kuba eyo nga ngikuleetera, saagala obeere ng'ogisubwa, ngenda kuba nkuleetera line up eya ministries ez'enjawulo ezikyusiddwa mubadde enkyukakyuka nga mwe muli ne baganda baffe bano be bagendedde bano ba commissioners ba commissioner committee. Era President Museveni we yasinze n'agamba bano ba commissioners nabo bafayalingibwe bagobebwe, omuli Abedi Bwanika omuli ne Joyce Baagala bano babakutte dda ku nkoona. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Jjukira nti no n'agambako nti basajja bano bamaze emyaka mu byobufuzi, naye ebyobufuzi bino ng'ogenda n'obitunuulira nga bukyanga babiyingira tewali nkyukakyuka n'emu gye bakoze ku ggwanga lyabwe oba lye beetaddeko. Bibana abafuzi abayingira mu byobufuzi nga bagoberera status, nga baagala status, ebitiibwa, naye kaakati ebitiibwa bye babadde bakaayanira batandise okuba nga babivaamu. Gwe mukwano gwange ali eyo. Kyekye nabagamba nti nno buli kadde fokasinga nga ku nsonga eba ekututte wabula oleme kufokasinga ku bintu birala, oleme kubeera nakyegwanyiza nakyemalira gwe nga buli kimu weeyagaliza gwekka. Kubanga watumibwa genda kukiikirira ggwanga lyo, genda okiikirire eggwanga lyo, teweerowoozaako wekka kubanga ensobi yonna weenajja nga kyobadde okola okikolanga ggwe omuntu era kijja kukosa nga ggwe omuntu, wabula wano eggwanga lyandibadde mabega nga likwoleza singa kyobadde okola obadde okikolera lwaki lwaggangayo. Y'ensonga lwaki abantu bano balaba tebalina backup y'abantu mabega, tebalina maanyi g'abantu mabega, olw'ensonga nti baagenda mu parliament bye baakola
ne bye babadde bakola badde babikola nga basinziira ku bo nga bo balina self desire, okweyagaliza okwabwe nga bo omuganda wange ali eyo. Era wano President Yoweri Kaguta Museveni we yasinzidde nga asinzira mu sections ez'enjawulo. Sections ezo ngenda kuba nzibaleetera nzibasomese musobole okuba nga muzitegeera, ng'asinzira mu buwaayiro obw'enjawulo obubaganya okuba nga bakyusa ba commissioners singa waba nga waliwo ekitatambudde bulungi mu bo, waliwo amateeka agabitwala. Ne weba nga waliwo violation mu censure motion, era waliwo amateeka agalagira okuba nga ba commissioners bano basobola okuba nga bakwatibwa ku nkoona. Kati wenjogerera Joyce Baagala na Abed Bwanika bakwatiddwa dda ku nkoona, era omukulembeze yagambye ebifo byabwe biripuleesingibwewo abantu abalala. Munnange wadde President abadde ayogedde naye omukyalo ono Anita Among, ono ye Speaker wa Parliament Anita Among abadde abadde ensonga zino ng'agisigiriza nga alemedde abantu bano okuba nga tannabagoba mu Parliamentary Committee, ng'omukwano gwange ali eno abadde akyabalemeza mu bifo ebyo, nga simanyi nsonga eri emabega waakyo, naye nayo tujja ginoonyerezaako waaki Anita Among abadde tayagala abantu bano babeere nga bakwatibwa ku nkoona okulaba nga bava mu okubeera nga bava nga tebakyali ba membership ba commission committee eno. Muganda wange gwampulirize yekumira ku UG Updates. Waaki abadde ayisisigaliza nnyo kubanga tebagobebwa? Gwe muganda wange kitegeeza waliwo ensonga eri emabega wa kino, naye ngwenjogerera bakwatiddwa dda ku nkoona gwe ali eyo munaakyukakyuka. Naye nkutegeeza saagala weerabire ku subscribinga tusobole okuba nga tukutuusaako information, kubanga bagambye tugenda kuba tukola follow up ngenda baleetera line up ya ministries President zasazeewo zalagidde zikyusibwe, era n'abamu zatandise dda okukola. Etteeka lyatandise dda okukola nga basinziirira mu articles ez'enjawulo, era ngenda kuba nkuleetera line up eyo togisubwa. Ky'oba tokola tuweerabira ku subscribinga ku mukutu guno ng'omukwano gwange ali eyo. Baganda bange abali emitala w'amawanga ya Qatar, Oman, Saudi Arabia, abali e Canada, USA, UK, abali e Jordan, mwena mbalamusizzaako, abali e Dubai. Mukwano wange mugwe nga wagenda eyo wagenda kupakasa, ekintu kyokka ky'osobola okukolera eggwanga lyo kwe kusubscribinga ku channel eno, n'osobola okuba ng'ogiganya okutuukibwako amawulire gano ag'ensonga ag'enkyukakyuka gwe mukwano gwange eyeekumira ku UG Updates. Mbaagala nnyo, tovaako weesigalire ku mayengo ga UG Updates TV. Tugenda kuba tukuleetera information nga bwe mukugambye nga bwe tukola ne follow up. Tuweerabira commentinga, sharinga, likinga sobole okuba nga tuwayaamu ku nsonga zino. Golowooza bano nga bakwatiddwa ku nkoona ddala banaakwatibwa ddala complete ne batatunula mabega, oba byakuwuddisa Munnayuganda? Olowooza waliwo enkyukakyuka yonna ku system ya Uganda nga weetambula? Yo wayi, olowooza bali mu kusiba ggwe munnansi katambaala oba bali mu kutereeza ggwanga? Ebyo byonna tugenda wali mu comment section tugenda kuba tuwayaamu.